Beyond the newsroom, where untold story is revealed. Mawulire gannako kitalo nnyo nnyini ddala yagaba era yatwala ye kkala eya bbulaaka eno gye baateekawo okulaba nga oboolyawo mu biseera nga bino etuyambako okulaba nga tunyula wamu ne bannaffe. Mukyala wa Waiswa Mufumbiro amyuka omwogezi w'ekibiina ki National Unity Platform ate bw'ati avudde mu bulamu bw'ensi olunaku olwaleero ekiro ekikeesezza olunaku olwokusatu. Kitegeeza nti musajja mukulu oluvannyuma lw'okukwatibwa nga tugenda mu kalulu ate bulya bwe biseera bye yasembera ddala okuba nga abeerako mu bulamu obw'okweyagala oba omulamu obuli private n'omukyala mu biseera ebyo. Yali yakamala okuba nga awaayo empapula ze ez'okulaba nga yeesimbawo ku kifo ate eky'Ennakawa eba bukiikaddyo kale eky'Ennakawa East bw'atyo teyasobola kuba nga asimatuka bw'atyo n'atwalibwa ku charges oboolyawo abasinga zibakakasa nti tezirina nnyo muzinzi ensonga za byabufuzi. Waiswa Mufumbiro avunaanibwa n'abalala okwenyigiramu mu kukola dduyiro w'amagye. Amannya Bampera Hands ande mbanzize okulaba nga oboolyawo nkuwa ebyo ebituuse obubaka bungi nnyo abantu ab'enjawulo basobodde okuba nga basaasira n'okusaba tuwegatteko mu comment section awo okulayikinga nokukoleza ate sigamba RIP bingi nnyo oboolyawo byogenda okuba nga omanya abakulembeze boogedde ki ku nteekateeka bweziti nga agavaayo amawulire gannaku. Edith Mufumbiro Katende ye mukyala abaana bato ddala nno bye balese ekintu ekinakuwaza nga ne kitaabwe akyali mu mbuzi ekogga oboolyawo nga ne lwalivaayo Katonda yekka yasinga okuba nga amanya. Mu buufu buno Abaganda bagamba nti kaba kaseera akakuyoza ku mmunye era ebiseera ebisinga abantu ab'enjawulo balabiddwako ngenda kuba nga mbakuwa abawagizi olyawo n'abakulembeze Ebuvanjuba ne bugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 ne noti 744 26 41 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu kkoowa eryo mwebale kutuwagira. Thank you. Gavumenti eno erina omukono munene nnyo mu kufa kw'omukyala wa Waiswa Mufumbiro ayitibwa Edith Katende Egulinawa. Mwami Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine omukulembeze wa National Unity Platform bibadde bigambo bye wali ku mukutu ogwa X mu paragraph eyokusatu wabula kansooke n'obubaka tunuulira ebyobulamu kati ebiriwo mu ezo ssente za supplementary temulimu bujjanjabi. Lubowa Hospital batademu esente zaweebwa Lubowa Hospital zizimba Mulago emirundi 3. Jowa 1945 yazimba Mulago bwe nozimba Kiruddu pike simple tugabanya ku bitundu obuweereza owa 1945 ng'abantu bali emiliyoni 3 yazimba Mulago Hospital gwe ozimbe Kiruddu. Omwogezi w'ekibiina kino ayitibwa Joel Ssenyonyi then nzija nkusomere obwa president Mwami Bobi Wine. Kakati agamba nti kyannaku nnyo ekya Katende Edith Mufumbiro okuba nti mu nnaku ey'amaanyi asobodde okuba nga ava mu bulamu bw'ensi naddala wakati nga mu mbeera gy'abaddemu ebadde esurroundinga nti tebadde nnungi. Mu kaseera w'afiiridde omwami ate ayitibwa Alex Waiswa Mufumbiro was arrested yakwatibwa omwaka ogwedde ku charges eziri trumped oba ku misango egitategerekeka era abadde ku treatment eya cancer omukyala. Bigambo bya mwogezi wa kibiina ayitibwa Joel Ssenyonyi Honorable Lope era agamba nti embeera eno ebadde
emuleetera ddala pressure era nesobola okubanga emubeezezaawo mu mbeera embi ey'okulaba nga oboolyawo omwami taliiwo ali mu misango gy'ataasobola kubanga azza. Agamba nti kyannaku nnyo nti Edith atakyaliwo era ne Waiswa akyakontinuinga okuba nti ali mu nkomyo ku nsonga z'ebyobufuzi. Teri bigambo bigenda maaso bambi naye agamba nti words for us, ebigambo naffe tetulina. Omugezi w'ekibiina ayitibwa Joel Ssenyonyi, leader of opposition. Bobi Wine, president, ono omusango ye yagusalidde dda gavumenti. Agamba nti mu ensonga lwaki omukyalo ono afudde era yadde abadde ne kansa osanga yandibaddewo akaseera akalala asinga oboolyawo baawe mubadde temwamukwata ku nsonga zitategerekeka. Bobi Wine tabadde na bigambo bwe kati n'agamba nti eno message eri bannayuganda. Agamba nti kyannaku nnyo era kinakuwaza era kizitowa okubanga essaawa eno atubika mwannyinaze ate era comrade munnaffe ayitibwa Edith Katende. Agamba nti ono ye mukyala amyuka w'omumyuka w'ekibiina kyaffe ekya National Unity Platform owa Alex Waiswa Mufumbiro. Yafudde ku ssaawa 9 oluvannyuma lw'okulwanagana olutalo olw'amaanyi olw'ekirwadde kikansa. Agamba nti mu kaseera w'afiiridde baawe tabaddeewo nga akyali luzira mu upper prison okuba nti ali ku misango egitategeerekeka yadde nga musajja wattu ensi yonna ekimanyi teyagizza. Bobi Wine ayogerako n'agamba nti the criminal regime yateeka ku bbaawe emisango egiri ekisimanya unlawful drilling era agamba nti which apparently ejaliwo nga 12 February w'omwaka ogwedde era nga ono musajja mukulu ate ne kwolwo teyaliiwo. Agamba nti teyalinnya nawokko mukazi we abadde Mulago Cancer Institute era nga bambi abadde alwana n'ekirwadde. Agamba the judiciary fully aware of these facts has chosen to conspire in this persecution. Byonna babadde babimanyi abakulu ab'amateeka abo bajjaaji n'abalala abagwa mu kkoero. Agamba nti Waiswa n'abalala ba comrades basobodde okubanga bagezaako kubanga balwana okufuna bail naye tebasobodde kubanga bagifuna lwa nsonga nti abakulu oboolyawo emisango nabo bennyini bakimanyi nti tebaagizza. Agamba nti abadde agezaako ddala nno okulaba nga kkooti emuwa asobole okubanga agenda ataase ayambe alabirire oba ajjanjabe mukyala we wabula kkooti yamudinaayinga. Naye agamba nti byonna biri injustice. N'agamba nga amaliriza Bobi Wine agamba nti as difficult as it is we remain hopefully that we shall overcome someday. May God grant the family, especially our brother Waiswa, the strength he needs at this very time. Katonda asobola okubanga agumya Waiswa amugumye mu kaseera kano era n'agamba nti mu kaseera kamu aje bujja oba buliboolo ensi yaffe erifuna eddembe ery'obwebange. Ensi yaffe tulina kusigala nga tulina essuubi nti lunaku lumu Katonda ajja tujjukira era bw'atyo n'asaba famire ya Waiswa ne Waiswa okusingira ddala babeere bagumu ku njega eno ebaguddemu. Mukama Katonda bw'atyo bwe yasobola okubanga abikola. Ffe waffe mu ddiini tugamba ey'Obusiraamu nti olunaku lw'olivaawo ne lw'olizaalibwa luliba lumanyikiddwa era ebintu ebisinga by'olikola biwandiikibwa ku lunaku lw'otonnya ku nsi era ne kalenda yo buli lunaku olukya nga bakutiikinga nti kati lunaalulidde olugenda terudda naye byonna teri bigambo biyinza okubanga oboolyawo bisuutinga situation bweti. Mawulire gannaku agakeeredde mu olunaku olwaleero naddala okusinga ddala bannankyukakyuka famire ya Waiswa Mufumbiro ye kennyini ng'omuntu oboolyawo n'abantu bonna abakkiriza nti buli muntu asaanayo chansi mu bulamu. Bano bamu ku babyogeddeko. Mawulire mabi, mawulire gannaku eri muganda waffe Alex Waiswa Mufumbira ti mukazi we gwe yali yankakubanga embaga afudde. Ekimuse tekinategeerekeka naye bagamba bw'afudde kansa. Twebuuza kansa nga ayitiridde okutta abantu mu ggwanga Uganda. Era lwaki Alex Waiswa Mufumbira ali mu kkomera tuwulirako nti omukyalo oyo mulwadde. But anyways tetunafuna bulungi postmortem eri etya naye nga mawulire gannaku
omukyalo oyo afudde nga bbaawe ali mu kkomera mu kunyigizibwa nga talina musango ogumubeeza mu kkomera ne baganya omuwa beyiro. Kyokka nga gwe batugamba nti yasse abaana abato, twalabye omulamuzi ng'amugamba mbu bw'akomawo mu kkooti asabe beyiro bamuwe omutemu. Naye nga ba Alex Waiswa Mufumbiro, ba Eddie Mutwe, ba Akireewo, ba Simaati, ba Gaddafi abatattanga ku muntu, abatakolangayo kikolobero kyonna, baagaana obawa beyiro. Omukyalo oba stress yeemusse, baawe ali mu kkomera talina musango, tetumanyi. Kyova olaba abantu abo buli lwe banaafangamu tugenda kusanyuka wano. Kubanga kati buli nfe egenda mu maaso tugenda kugisuspectingira kwabo abantu. Singa Alex Waiswa Mufumbiro yabaddewo yandijjanjabye mukyala we. Mawulire mabi. Era kino Alex Waiswa simanyi butya bwe kigenda kumusanga na kumuleka. Tagenda kusobola kuziika ku mukyala we. Talina musango. Alex Waiswa Mufumbira mmanyi togenda kulaba meseji yange eno nensaba Mukama akugumya omutima to breaking down kubanga kye baagala. Mukyala Alex Waiswa Mufumbira, Edith Mufumbira, Mukama akuwa ekiwumula eky'emirembe. Naye wabaawo nga waliwo akukozeeko ekikyamu kyonna, towummula maama, tandiikirawo banoonye. Kitalo nnyo, kitalo ddala. Mukyala wa Waiswa olunaku lwa leero ssaawa 9 avudde mu bulamu bw'ensi eno. Naye ate mukimanyi bulungi nti bbaawe regimu ya Mwami Museveni yamukwata n'emuteeka mu kkomera. Era emisango gye bamuvunaana bwe yalabikira ku paleedi eyakubibwa bwefe yeefaananyirizaako eyaki ey'amagye. Era mujjukira bulungi gye emisango gye gimu gye baateekako ne baganda baffe ba Eddie Mutwe, ba General Gaddafi, ba Akireewo. Naye ate omukyalo ono afudde. Njagala ffenna weetweke mu kiti ky'omukyalo oyo singa bbaawe yali mu kkomera. Amazima gali nti stress esobola n'okukuleetera okufa yadde abadde n'ebirwadde bye nga ye omukyala. Mwana stress giraba edduka. Era ffe okufa kw'omukyalo ono erudda ate tugenda kussa ku legimu ya Mwami Museveni. Mukutta abaana mubatadde mu makomera awatali musango. Banga ddene temubata. Senga mubadde mwata Waiswa oba oli awo yali badde asobola okuyamba mukyala we nafuna obujjanjabi. Mukitegeera oba bannaye n'atabeera na stress. Naye ng'omukyala afudde oba oli awo olwa stress za bbaawe yadde abadde alina ebirwadde bye ne ku birwadde gwe gattako stress ki ekiyinza okuddirira. Imagine aba akamala okuba embaga jjojjojjojjojjo wano